Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allah wekitiibwa tongera okumwebaza kyamazima tetuyinza kukowa okumwebaza. Tumusaba sokusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Tugenda kusoma kyebayita blank letters, ennyukuta ezitayina sayini. Otegedde? Kati blank letters zino zolaba tezisomebwa obula si zonna. Okitegedde? Si zonna. Kati sukuni nga wogiraba eno nabagambako muwali nga tusoma eri page ya wakati ku kigambo fahkum oba abadde batugoberera. Nabagamba nti eno sukuni etta ennyukuta egiri emabega. Ontegereka? Eno etta ennyukuta eno. Singa ennyukuta eno tebaako mpeerezi, ekibadde fa kifuuka fade. Lwaki? Eno alifu evuddewo tebagibala. Neoziba bbiri nga ze ziriwo, neoziba ssatu nga ze naye nga tezina mpeerezi. Kati nga olaba zino waawo efa, alifu neefa n'osoma laamu, kubanga laamu yeyina ki? Laamu yeyina sukuni. Okitegedde? Kati kyolina oyiga olwaleero kiyige nti sukuni eno mba nno gisika ne ngisembeza ku nnyukuta eno eriko empeerezi. Ntegereka? Kati wantuga nti fade laf nti eno badde la ngewangala, naye kasita basiza ku fa mu maaso, fa ne bagiwa sukuni kiba kifuuse laf. Fan alifu efa nogamba nti fan. Wal alifu efa ebadde wa efa nogamba nti wal. dhul wallahu dhul fadli. Gamba ojja bisanganya mu Qur'an ekitiibwa. Katuga nti dhul ino wabwe ng'efudde ne alifu neefa osika lam n'ogisembeza ku kikuddaali. Ziwandiikibwa naye tezisomebwa, era ekigambo bw'ozijjamu kigambo kiba kifu. Onooziteekamu. Ntegereka? Olaba ne buno obutini bukulaga nti bw'oti bw'olina okusoma nti fade laf fan wal dhul. Okitegedde? Nojja bil alifu efa bil qon alifu eno idi blank tebalibwa. Ntegereka? Tuga nti qon alifu eno tetugikonsidaringa naye tunasoma ku ahkamun sakinatu tujja kugoberera ennyukuta eneebeera wano. Tetulina okugoberera eriko empeerezi. Then tulabe obuno tulina okuboolesa oba okububuliza oba okubukweka mu nnyukuta eno egenda okudda wano. Ntegereka? So kati no alifu tukola ki? Tetugibala, teriiwo. Tugaba qan. Ntegereka? Kati neeno ennyukuta eno eringa yaa'u, naye eno ennyukuta si yaa'u, bagiyita alifu ta'nith al-maqsura. Ennyukuta eno y'ekikyala eno kati bw'ebanga bw'ejja bweti nga terina butonyeze, ebeera silent. Ntegereka? Naye bw'ejja nga emabega waayo, kati nga wano emabega waayo nga waliyo kasra, ate ayo bifuuse yaa'u. Ntegereka? Wano ebeerawo kasra ebifuuse ki? Yaa'u. Naye bw'ejja kati nga wano weeri eba silent, eba tesomebwa nti la da. Ntegereka? Ewandiikibwawo naye nga tesomebwawo.
togisoma okujja kwange engeno wano waliwo kasra ataawo kiba kigamba nti ebe kwa kifuka yawo ne kibira di okitegedde kati ne wano bakuwadde shay alif teriiwo shay ya obagisako sukuni kati ne wano alif teriiwo kati yandibadde nti ji nedda because jimu ina kasra kati kiba kiwangala nti ji nuzo kiraba wano ji so si ji chegede alif evuddewo of course evuddewo kati kwaki jetujibala eba silent kategedde kadendi kano kaso lwaki njiwandika mu kisono yange so njiwandika I have the right to do so chegede kano kasumbuwa abantu kano kulaba buli osingana waawo waggulu nga waliyo hamza nga hamza eyo waggulu wayo waliyo dhamma oba fatha oba ki eno hamza gyosoma yokka eno waawe ekolanga base oba nga onaokotya ekikopo nga kitudde ku sowaani ku sauce edda twakolanga ekikopo ku sauce muwuzi mubijjukira bino bitwatwanga muwuzi n'okolamu esaati muwuzi ng'okosanga lozo oba mubijjukira kati eba ekikopo ku sauce kati eno waawo eba eringa ekikopo ku sauce terina makulu osoma hamza yokka na mpeze kwaki egiri waggulu nozokalaba wano ero jakasanga mufo bingi nja kakolaga insha Allah taala so si tekiwangala kiwangala di nga biri ku line yemu ngeno hamza eri ku line yemu ne waaw awe kiwangala nti naye bwe kiba on top waawe ba silent ate bagisoma hakadha ne wano wekiri ntegereka waawo terakola ki tebagisoma wabula maaso waliyo alifu eno alifu yo bagisoma kubanga alifu ewangaza nnyo kuteriko ki fatha katuga nti eno hamza gyosoma yokka ne fatha nti then eno giwangala nti naye oba wandika waawe ebeerayo wansi bakategedde no bakuwadde waaw ne hamza waggulu hamza ya sukuni kitegeeza nti eno sukuni esse waawo eno ekitegedde so ntibanga tusoma nti tu no mu kigambo tu minuna tu oba yuminuna oba muminuna kati eno gyosoma yokka nti tu so si tu minuna ebiri muri wayandala so seno ya hafse akati tuli wano tuyina emu 2 3 zino zigenda kufa olwa sukuni eno ziba zigenda kufa tusome dhali ne hamza byokka okitegedde ogambe nti the so si the au okitegedde tugaa nti the okulaba wano the ka utwakalabye edda wano kati bakwalibadde nuni nti okulabye ntegereka nagambye yau weba teyina obutonyeze naam eba silent so here tebagibala tebakola ki tebagibala senga yibadde ku line yemu bandi badde bagibala kubanga eno hamza ina kasra yandwanga nti ku line yemu ne bagiwanise waggulu kitegeeza eno silent teriiwo nikibeera okategedde riba zono entebagibala because tezina mperezi ogenda kuzima otya tega nti riba mu alif tebagisoma
tebakola ki tebagisoma. Allah yali akireta nayogera ku bantu bangi ekitegedde kati nakireeta naye tebakola ki tebagisoma So barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Kano kali khanvu because kabademu okunyura okwenjawulo bwe tugenda okuddamu okusoma tugenda soka tuwumuzemu yasauna yaffe because bye tugendako muliro mwerere kitegeeza nti bitugendako bigenda tubanja amateeka ga nuuni neki ne tanwini. Kitegeeza nti tulina mala kugasoma to continue. Okitegedde tulina mala kola kugasoma tusooke tukontinue obuyinge ne yasaruna okutegeera bye tugenda okusoma. Okitegedde tetugenda kwaki kuddamu okusoma yasaruna okujjako nga tumaze okusoma ki amateeka ago just mangunyo galimu lessons nga 5 inshallah taala. So video 5 wezinayitawo mpaka ziba mpanvu zinzo video emu yinza eyina obwana video emu part 1 part 2 part 3 of that video ntegereka. So inshallah taala tubyetaaga ate tusoke tweyongereyo. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.